ono yafudde lwa amalwaliro ga Uganda butabaamu bujjanjabi. Kimu ku bye tusiba tuyimba nga tukabirira Museveni atuteera obujjanjabi malwaliro, ateera eddagala malwaliro. Tufunenga obujjanjabi ng'Abannayuganda kubanga si ffenna tuli bagagga tunasobola okugenda Nairobi batujjanjabireeyo oba okututwala e Bungereza. Ono yafudde banoonya zimutwala Bungereza kukola ki? Kumujjanjaba. Naye nga obuzibu buvudde ku ki? Uganda butabeeramu ddagala. Kyewuunyisa nti omuntu afuna obuzibu bwa Uganda n'alwala ne bamutwala Nairobi. Nairobi gye tumutwala Kenya eyo yakafugirwa abantu abasoba mu 5 nga Museveni ye pulezidenti wa Uganda. So nga twalowoozezza nti kati tewali badde oggwanga lisinga Uganda kubeera bulungi kubanga emyaka Museveni gyafugidde Uganda gyali badde gimuyambye okufuna experience ku buli Bannayuganda kye beetaaga. Naye mpaka essaawa eno abantu bakyasisinkana Museveni mbu bamunnyonnyola ebizibu byabwe bamubuulire bye beetaaga abakolere era nga mu busiru bwabwe balowooza nti bakyalina essuubi nti akyasobola okubikola after 40 years. N'olwekyo wummula mirembe baganda baffe mwenna muumule mirembe baganda baffe mwenna abafudde nga mulwanira eddembe n'okukyusa eggwanga lyammwe. Tusaba Katonda awonye mwenna abalwadde abalemadde abalabaziddwa olw'okulwana okuleeta eddembe mu nsi yaffe n'okununula ensi yaffe.